mwali mutambula mwakuberanga ku gali ya Lenskina screening na before genda ku show waka wanene nyinyi waka musoka kola meeting yamma naga bati tugenda musudani kwoli kwendi Julius kwoli kwendi Skriben kwendi kwena manya titugeza 10 na maka batano katugwe gattemu nandi we manyiranga babbi abantu nabe fujjo aino lunakulo yakambwalirako ku gali ye lwali lucho twaka kulu muna kifuma lumu ku show era batukuba bubinya amayinja ku olwo mutukuba amayinja ku olwo alien yavuga emotoka yasirika kolo yasirika tiyanywa kigambo n'ekimu yasirika ne tuzivuga paka ku shero nazimiriza twavuga ngaika twavuga kanga atumanyi nabuuza gwe nkola ekyokoze kunaye nkola ekyokoze kunaye nkola ekyokoze ani yabayise ninga mbutufu twagenze nabo lindako bana abantu be batayise ku gaali ne bakola fujjo kati muli mumba chali baffe ku gaali ebiseere abali babayise bajje bagenda ffe kwa kolo teyabasako kibanda oyina gaba tugana chifu mukole eki mujje bali balinya boda boda ne bajja ku show tebaga naffe mukuddayo ne olinye motoka zaffe kati wababuliza mwezze mutya era muddayo mutena naffe nga bamaze kolera ku bantu fujjo era ona screening era yabalekayo okola ne mafia boss yagamba temuzirinya yagamba muzifulume ugendenga mwaze muzifulume nabafulumi motoka ne the city okola gandi ali serious yagala fujjo era twatuuka ku fangoni era abayise bajje babuzana ku video simu yadde gundi naye omukuru yasigala alemerako ku abasinga bava ku fangoni bajjonkera fangoni be yagoba be bajjonkera bayina ensonga lwaki bajja ku mugati waliwo mugati awo ati bafulanga sente kwa yabasasulanga utava ngokola nga basasulanga abana bafuna sente mega buli muntu afuna sente according ku mulimu gwa abana bali ku mulimu awo they are paid kruga asokusamu sente omuntu agenda linyonyo ipaka Nairobi wapaka Dubai Kenya yabana gali Kenya kiri kitya masavu akola gali gumite solid ali mu mbuzi ganga embuzi ganga nkambwe yabana Kenya mama nyabo eri mbuzi ganga eri wamu ne wanaume family kanjuka manyo ku group ze Kenya wali TMK wantu wanaume family ne mbuzi ganga ezimu group ezali ezamanyi mu Nairobi era zinekati eyo mbuzi ganga yakabiri kati ya connectinze atya nabo gwa mu connectinze I know connections eri je yageza ino connections era byatuse tegeze mu hotel ali waka I know connections batugamba ageze funa bujjaje of course kigana nadde waka kigana gena mwaga kane funa bujjaje bekomewe onyumira obulamu afuna treatment nga onyumira obulamu yagambye no yetaaga obukumi ayinza no sigale Kenya akyaliyo nnyo Uganda mulaga mu mujonkera nnyo kasigale Kenya je bamwagala bukiri kasigale Nairobi ensi je mwagala ate nayo bamwagala kwa balengede ganga ali ku street ali muzitabala adena deri agadanga ya kibi same uyanga wiya ya man ali rovolova a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basabule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeerenga osharinga ku mawulire ageesigika mu Megatron gemanya Antine Stickman Sudani. Sulait. Son of Mama Nabdo Mugalanda. Mukwano gwa mulonga bile Sara. Amafina senga nantume amamini amansira. All over same yanga we what are you uncle fango soldier yeah if you don't know now you gonna know boba tomanyi ogera kumanya ya man sikimanyi nkwagala nnyo mwaba mu bantu benna kulanga ndaba ngo okola nesenga sebanga waliwe nkubulizo oli yasibanga kigoma dance program ali yamayo kiki bakulwana era ngomanye ebyemikutu gyonna sijaga nti ebya UBC ebyemikutu gyonna nti akaseera ako otatukolera kigoma dance twalina producer ngamaita bali bamita Fakul Apokul kati yagenda Canada bambi
yalinga producer waffe gabanga 2 mwezi mutano nga tuyingira mawulire 2 mwezi wasonga jifunzira ya Swahili tuyingira dakika 2 mutano music only and dance naye nkola ya program ya singa nkola ku UBC azana ngenda kirabanga mu Uganda yonna ne wa Uganda kotafuna masimo ko South Africa Gaboni Tanzania nga just enjoying program chikuma dance mwakubanga border to border and UBC tukansi yonna yeah so kati ngoma nyine kati olaba kati nze na DSTV ne webevu ne DSTV ne webe weddeko UBC shigalako ne nkokola zibaawo kubangera enga mukaba nnyo bakasuku bakaba bategusura bakaba buli umwaka ngasifunya mu TV yerekana mu lobanga ne manyi sifunya mu TV nkokola njerere wakula ku star okumala bangashi banga lyonna tesinga kwa nasoka mu program miruno ya Kiswahili wakubanga Kiswahili ne mugisha miruno ya Kiswahili nga UBC tenafuna kizimbe kipya ekyo ngena kiri ekikadde nga ndi miruno ya Kiswahili nemba nabo nga tambula nabo nga omanyi nti no ngosubirayo nti abisere byo oba mu vibrant yala kola ku TV na ku radio you don't look up for money ononya fame na kola because so netukole banga nemvayo nebagenda nga bamanyanga ebisere ebyo nga wenzanyo ko mukando olindo liyo sega wa ebisere ebyo na awo ona ila nga nemu art yo mkola bakasuku atebo nabasangawo ku Star TV yawo nga yakatandika Ibrake mukasa Ibrake ne kasuku okay gundi ono Simon ne wechibuga Simon yali yawo mu kabinjako amaje gali manji mbona nga tuli yawo nga kati Star TV netandika ngoma nembira wira nga wendi nemba nga mwendi system nemba nga nkola nga program ezo nengo manyira abalina okuteekayo tibakola ki tibakuteekayo abalina okuteekayo tibakuteekayo bateekayo ate balala lwaki kiri bwe kityo simanyi mu TV simanyi bakiri bwe kityo ne TV zino waki ziri mu nnyenko kiri nyumba manager ne ba PD kwa jukira PD yalina okusayininga wansi awe manager nti omukozi ono ali masavu yakusekendinga naga nti ono omwana ajja kukola bulungi yakulinyisa amadaala ibaddaala mbu PD wagamba nti stickman mulungi manager tasobola kugaana abalina mpempa polaze tume contract ye asayininge tukole ki kati gotuuka otya okuva awantu ono ga wayekambireke kuba kati ffe kyatujja ku baba byali bya ssente twabanja emyezi awo nga 8 kati ne tuvaayo bubi nnyo nze ate ekyanzijayo natuka pulusi nenzikiza bukkiriza nga nze mu Sudan kiganyi wano tewali ssente ate ekyanzijayo kati nze naddala ekyenza okunzijayo ndugu wange gwe nakola naye ku YouTube ani webipya jukira kati wali mmanya mbu tewali kasente kangatire kati kangatire no chano nali manyi yiyu ensi we yali emanyi go wali first of the channel yeah kati ningamba kati wali tewali sente kwanza program mu COVID nzi yakola COVID ye 9 mu Star TV chiro mu dance mix ne mugisha twakola COVID nze bankubira simu naso ku Magic TV ninkolanga program ngamba Musudani ntumuze ku Star TV akole dance mix nakoba dance mix omwaka mulamba nga wana COVID nga tewali kati nga banchi manga mu motoka nga bazayo omukyala awo kusala road nange banchi manga kusawa mu ku 2 nga mbera ku UBC nga program nka sameka 5 ninga zena kweyiza mbachi mbagenye benchaza nga bujjamu akamwanyi goyiya batambula batya mu COVID wabatambuzo tabatenga mu motoka ya Star nino kuwane ofuna nga ekibaluwa kibatambuza Star TV oko management nendo osawayole bisere PD nakiriza nina nga tabina sente na bali ngabakolanga tewali ka sente so nga nawo obasasira akwadde ekyebi akwadde ekyesatu nomanya munno nane nkoze eki twali tumaye TV UBC TV ya government tisende zivaali wezire mpitirivu manyiga kati obuzubu vaawa ba PD ne ba manager be bali asande z'abaana simanyi babazire ne gaya ba PD ne ba manager obuzubu buli bantu baji kwe bali awo era jaga nange sifuna musala ndi ku UBC sifuna musala nekwe okimanyi abakozi ba TV bonna twalinga tubegombera bwerere era gwe buzo lwaki enamba esinga mu YouTube lwaki enamba esinga ya TV nga waddo ina abantu bo nga bakulabanga singa bali mu YouTube olwensonga nti bali betwakoliranga nga tutuweereza bana Uganda ne babosi baffe bo tebatwala mu value ate okola n'omutima gwonna nze gaminze idea eyokukola nti ebya ghetto mbize ku YouTube nawuliranga ndi frustrated ku TV ngamba katika mbize ku YouTube kabajo birabira nga TV tigira otukosa kamera nga binsasa ate ekikono kiri naddala kiveno mba producer ne badda mba presenter n'agamba oli kamera anti tugenda kukola munana nze ngenda kuwaayo emmeka omutwalo omwana wa kamera n'akweka kamera nkutidde otuko genda okurecordinga kigoma dance
ng'omwana kamera yagikwese kyatuyamba nga Kikomada si yali nga live nga talina kuvaawo era fakuulapo kuula omusajja oyo producer oyo w'amaanyi yali producer Ozone Vibes ogundi ewa bamwitaani oyo guy Calvin entertainer yali producer Ozone Vibes so kati mu mbeera eyo weyavaawo bambi ebintu ne bicyankalana ddala tebinaba kucyankala waliwo Anifa nandawula Anifa ya producer nakati nti otuuka nogaa nti kati wano nze siinaawo paati yange kanonye paati yange ewalala okay byebyo nno ebya TV kati ojja otya okukwatagana ne Alien Skin kuba ebibuuzo nina bingi nnyo bwe yali akola ku Star ate ne mukwatagana cause twatuuka ebiseera wayina channel eyo gye walinga okolako nga tonnakolayo yo gye bayita batya Stickman Sudan UG wakola bulungi era yange wakola bulungi nga nga twalabanga channel eyo nga nze nali mmanyi gwe munnamawulire waani wa Alien Skin era ng'ebifa byonna ku Alien ebiseera mwakola views ng'era buli ayagala okulaba ekifa ku Alien adduka ku channel eyo gye waliko so mutandika mutya okukwatagana naye nze ate nga gwe tetumanyi nti oba oli violent oba olina obuvuyo bwonna oli musajja mukkakkamu nojja n'okwatagana ne mafia boss abantu gwe bagamba nti wa buvuyo nnyo mutandika mutya kati idea ejjirawa otandika ebintu bino ebya channel welokosa yuji ogimanyi Black Mukasa bangamba tayeti yoga ye mastermind fena tugula amasokola YouTube ne Kavutoni oga yiye nayo enenda oga ekubinye oga naye yiye kati oga inze nali nkola Ozone Vibes nga muyingira ABCD oga ngama mu Sudan lwaki abayibi abajjabo tonyamba kono banyirako interview nemugamba sibisobola ebya YouTube masibimanyira bimanye biseera ebyo kati nga nzera interview yasooka ku channel ya Epas nakota microphone nga nze ndi bwenti nga toyagala kubeera lwaki nga simanyi mbunolo ne kwa brand ebiseera ebyo nga ndi wakabi tomanyi nti kamera eno etuuka wala omuntu alaba interview eno negaggawaza oga nga yabuuza ebibuuzo ali eri nga nze nkutoka microphone bwenti nga simanyi kati chali wange ono owachani kwe nali nkola chano yoga utandika okupikinga mpola aja ansaba tukole ffenna ebya YouTube chano yo bali bagikwa striking eri wansi kati ngada mbuzi kola kiki kusituka anga mu Sudan ngejo jobera mu ghetto jobera mu dipo pate nyara idea ntambule naye mu ghetto kole ebintu bya ghetto ngakolabyemu jukira nali nga kutalika East Africa era ngatambula ku street era ni for yo linga chali wange nga program eyo ngenda mu program ya godi kikankane mwe nakola ngakasiroti yako era godi yo mwebaza godi yampaka party mukasonana mu Sudan osoro kola akantu kaneno mu ghetto netukasa mu program yange godi akakola akateka mu program kikazi ngachina mabina bana kibakoga katono goyagadde bwagazira bwobugo era kabina kwekali kati gwirinde ekirala ekigendo ogitawo nitoli mufumbo siri nze ndi mufumbo olinda ki obufumbo buveeko naawe bufumbo buveeko togenda kuzya mu bufumbo towakana era kimanyi nawe happiness era omwana ogifunako eri ewalala nedda towakana towakana moze n'obufumbo bwange sisobola bono ate mbukuteko wange tavaawo tava ku Megatron aja kunga nalabye mukyala mo kimanye nti nabasajja ffenna tulengera ebintu era nga mwezi walengere ndi alegedde mu nga kati gwagambye mbw akabina kanene negamba ndaba katono genda wanseeri bali wanseeri kakati hello kakati how are you tukomyewa mpozi tukomyewa nze ate mbijjukira nze nzijukirawo nti godi mwebaza we yakuwa kasoloti mushow gye yali akola ku kikankane njijjukira era godi we yavaawo poko n'agimpa yes ninkola nga kikankane ng'abantu banjagala bati kawungeeso manyi tumanyi nze vibe ye kawungeeso adi goyina vibe yamani ate oli freestyler kati ngamba kuba obwento godi nga mpaka party yako chali wange oyandabirawo nanga tukola akantu ako kati oga onajja nga nsona tukole nze naawe mugamba oli yakoze eki yansabye dda oga agamba nkoze bwe mu Sudan mugamba neki wali buzibu ate oli yansabye naye kankole n'oli tulabe kati jukira oga bitambula akola biki oyafunira yibula nange nenfuna eno mu bya dipo nenkola omuntu kwesa okukolako vino zikuba eri Mark Diaban musajja wange weka wempe nga Mark Diaban nasookera mu basobi
omugenzi rest in peace Ngakulawo kyanga eripanda nga yali mubaya nnyo webaviirayo ebiseera ebyo nino tuvuddeyo ffe abalokose awe mbayingiryamu video go yasooka ogireeta wisdom lipanda yantwala eripanda respective family walito batya kati jjukira nze abantu abo mbabeeramu nze ni herbalist ndi wa kiplane siri wa kibanga otegera so omuntu wena nga oconnectinga ne nature obeera mwangu nyo connectinga n'abantu abo muze muti abantu olw'ensonga emyoyo gyammwe tegiconnectinze na butonde whenever oconnectinze n'abantu abo bofiira ng'otya oba connectinze n'obutonde ne nature kyova alien skin bamwagala nnyo yakonektinga n'obutonde abaana ba street aba ghetto aba border abantu emubuusa amaaso ebalimu ate omwoyo ogwo mukama gwaki gwaleetera eri abantu abalala so nze nakonektinga n'abantu abo zogenda bangu omubbi nensoka nenfuwa mu kiplane naye nempasinga mu kiplane naye mizembooza musudani kiri kitemuka mwe kiri kityo soka mubala togwako mugwe bwe kibeera nakunyumiza emboozi nemutambula mpola so bwente bwe ntandika okukola emboozi n'abaana abo nezija mpola kati oleta Mark the Urban emboozi yasooka yakuba ekatuwe so mu kisenyi yatala mu kisenyi jukira nze nyanyo okukola ebintu nga ebintu biri freestyle masetegese obaawo nekiggweeraawo nagikola ku street eyo interview eyakuba nga Mark ali mu uniform ya bbulu ettaawo kyagireetera okuba ennyo yakola freestyle nga yaddala yakonectinga era mwe mbava nakalima eno mugeto mama gye nakuulira nze twagikolerawo engoma eyo nekuba Kyamagero Kyamagero ki Ivan Kyamagero eyali gundi PD wa Radio 4 ya mujukira namutweetinga azawi namutweetinga ngamaze okulaba interview swangs nemutweetinga Kyamagero nagamba nogamba banne ntubaza omuvubuka yambala kisikavu ekya red ekyo singa si muvubuka oyo singa tumanyi muvubuka ono kyali ku Facebook ya Kyamagero so awo bwentyo bwenandiko okaki connectinga n'abaana bo balete eno nti kamera asinga bali bata obesa mu kamera ngaze nzia soko kwa Mark the Urban interview ku Star TV nga nchakola mu COVID-19 era Mark yajja ina flash bambi ni mugala ndimakoze ku TV na flash ndi ali kusimu yo atia kisoboka gw'omuyimbi uchegera gw'omuyimbi so bwentyo bwentandika olugendo lwange ne Mark the Urban etuvuga fayiro ali nawe newe yanfiringira inzo kola interview ali skin ali simumanyi namusanga wa secret wa muchara Kombo producer muchara Zimula wa muchara Zimula machinde kuchikuba kigenda kusendagenda Catholic Church Parish we namusanga era nakubira Eric Pro muganda we ni mugambo wa njira kola interview ali skin basange Eric Pro muganda wani wali ni skin muganda wali ni yes man na producer ye muyimbi naye amanyo kubale ndoko ya underground wa neno yeno wa wansi nyawo simu wangu ali ku ground tumuona Johnny Alien simu wangu okusigukula mu underground olesonga ine emirandi yasiga emirandira yasinde emirandi so ntuuka nasoka nakaya na producer nimuka atonkubira simu sije kwa line sikini ali amayirungi mu kamera banange kai nange enguluma ni simu ki ndako producer yakubira simu no connectinga na Alien producer wange ku channel jukira ye kutikitoka yinga bako nnyo amulengera kalinza ali akima kenkola kena singo kwagala kuyiye bozi yetambu ninga twafunye omuntu atuyimira aina anthem akayimba kamwe oguruma ayimba webale nnyo twafunye bulijjo mira Kenya twafuna fo omuntu ali presenting kamayirungi awe tekaswaza ninga mwana najja kwa muyimbi waddala muyimbi waffe ninga kyesagala kalira muki mu bantu mu kamera simba mu kamera goto yagala akole naawe ngali akakola mu kamera kati nganze kisagala kati kikuswaza yenga nabanti kale batugiriye ebigambo ebikyamu mu kamera nti wokali ayogira boti bikikati naye nga akakola ako kamanyi nti n'abantu ababera mu office abovunanze bola baba masuti anti zemba manyi omusanga atudde n'abannabi abufuzi ndina bemmanyi abanene bwe bati ngatudde ali akantu bwekiri akatatamiza sigamba nti oli agenda kali akuba ate abalowooza nnyo n'okusinga nekyakyo so ningamba nkoze ntya nenkola Eric Pro nandagirya nengenda wa security awo nabasanga bakola kayimba ddame muli muntu alina ddame nti naye nayo ddame ye naye birabadda nti agenda kubayo n'eddame before okubaawo yali akamala okuyimba ekigambo ekyo wayise emyezi nga 2 naye omuvubuka agamba nti nze nfaana Alien eza Alien mutuufu
nenga yimba dakima yasoka bagema before nga katandika so kati mu interview eyo era singa mulengera ka clip wako nabuuza abanda banebuuza ali skin yaliwa ne yande kumpi awo seriously nga simumanya amazima na mugulu nga simanya skin yani nkujira ni skin tukono tuchanze na ye ninga ye yali amado connecting nani the first time namuja ko interview yasoka yadalambula mu bwange eyo yora mu studio ntegera ali skin olwo ne mu feeling ko nyini ogwadda ko interview eyo kubiri bali bagamune yalaganya okuyimba ekasenge nakawuka ngambanya sente by the way era omuntu eyampe number y'essimu by the way okubira alien skin yali Idios Media ono Eddie no mwana ne Ivan Kachumbali yali ibambi ngabonye ne kano bwebwa mwesituka nange kamanya abayimbi amanya abayimbi ke kalinga katuletera content awo kubaba nga namukasa akola nga ke kalina okunonya content kayiribanga content nkamanyi kakwasanga kasimu kako kachakwasa simu by the Eddie yomu kwatuvira kona okwese simu Eddie akoze simu wona Eddie yasingo kolaga abantu nti simu eno sokola nti simu ya mugaso Eddie oyogolaba bakati naffe tukweza masimu notomera ku simu yo noneka waka alanga ti ba presenter batutawanya bagundi bagesi batutawanyanga bagala kamera bo bamanyi kamera yekola waka netula wana abayina YouTube channel eza simanya ba presenter abake bakozesa kamera eza kabi fa abayina YouTube channel anga tukozesa masimu ate tuli bakabyo basi nakoze video yachaliwa ndutaka pafu bachita njoga nakoze simu yange no iPhone no kadata kankola video bachita njoga no kadata katono to naka katintini njoga dokitaka pafu nakwasiza simu yange ine simu nyinyi yakutewaka ono kakano data yagala kunswaza tachita chikola ino simu yange seriously ino simu yakutte video ino simu yange yakwata video yeno sakwesa kamera simu bambi so kati kigambo kati simu ebikyusa n'ebikolanga biri masavu so Edios yasokumbe namba alien skin era bimulimbe kudizana Ivan Kachumbali bwe ntyo nno alien interview yokubiri twagikolera mabega climax ngali kamadi max endo je bagadde kayagama nze sigaba magezi ira katama sina magezi magezi nkuwa gachi nkajukira katambula nnyo interview yokubiri olo alien nze naye tuconnectinga okuva ku olwo ne mutegeera nze sija kulimba moze nafuna obuzibu n'abayimbi that's why nagenda mu ghetto abana mu ghetto basumbuwa bakuwa obudde makasera bona wakale gwe bali mpoze ngo disappoint zino notagenda mbudde seriously nayo omuyimbi omubukinga nagamba siriwo ndi bize ndi ABCD lwakike moze mwakyusa nomanga gwirina mukasa mwaba ku content nokola ku bantu bomanyi atali bamanyi lwaki mwa kubayimba nako ninane jogwe nagambe wayenja tukole musebo antawanya ninga katikati gwantawanya nina musudani wange wano musudani chovula kiricho ngambye nti abana bageto low fit kakasiza kubagati gwe musudani newe nkusanga wa tukole tontawanya no muyimbi ate ndino okwambala mani nokola ki no gambala abanno nze alien yampa obudde ngampa ne sawa namanga alien njatukolenga interview buli week emwe munanga no problem seriously tukolenga saa 10 twakola interview ne alien buli week ku saa 10 interview ne alien gola boyo era kyamuluma nnyo nga manyi channel yali yange kyamuluma nnyo bambi era alien yampa magezi nkole channel yange bino byangwa ku yali yabirabadda nane kabweta kuyisa bulungi nnokwe wanikoze ekicho gwe content mbuga banegwe bichi yali yabirabadda atenga ndaba channel yosenga yali yeyo nga amanyi gagwe wateekawo wonna nga yali yeyo senga stickman ndi wala senga ovuga nnini oba watuuka ekiseera alien kye yakkolera nga simbanja nakati mullo era nze abangamba musudani ali nakwe motoka akakola ki sina kinjagala alikuwa nze nagenda alien nga sigenze mujja ku motoka ngize mujja ko ideas ze na views ze era alien nampa views ze ne ideas ze na sharinga ne bana Uganda ideas esaze esiyatu bana Uganda emitwe abasinga badde ne bagamba nti alien musuntu muzibu nnyo abeera ne ganga alien embeera ze njagala kuzibanya nga tetunatuuka kuba n'abaana babeera n'abajjaati okuba recruiting obbeera awantu awo abaana bagala muntu kigamu akonekitinga nabo alien yali mufuuyiwa art ku pichi wali
wali ku lubiri ekatu babiyita bigraphy graphy era kafulu tomuyimiramu nga wasiga akantu tetino makasiga eyasiga woko ya president Kyagulanyi Sentamu eyo jolengere eyo yolengera ku boda esingo tambule nnyo alien yagifuwa nogirengera ng'etambudde ku boda kwonna mu Kampala banenga alien koye woko ya president wali ngali ku commission eyo alien yagifuwa ku pichi zonna mu Kampala mu Uganda yonna eno kayagira bwaki eyo bagenda bakakuba ne bakaza mbifaananyi n'akafuwa spray ku pichi z'abaniga alien gali creative kati alien skin yo kwegama before kumumanya already yali yakola da amanyige mu bantu ba wansi eba boda ngagenda buli boda si buli boda bajjanga wali yakoleranga ekatwe awo ku muzikiti we yakoleranga ekatwe awo bajjanga nafuwanga akalenga wafuwe ekintu bagamba gene wakimenka kufuira akantu yajo kufiira akantu akalungi yali musajja nga ababoda bamwenyumiza webale nnyo so mukujja okuyimba nafuna ko mukisa Akimu wa boda munalwero oyo mukwa masemu ku TV ne ku radio nawulira kira iso kutona alien skin ku radio 4 siyo no go bali wajati siyo no wajati ngawe wajati oyo yanyumize embozi era ku Stickman Sudan yoji kweri yangamba omusajja oyo yomugama ntandise okuyimba era basiga fana tuameka ngombe kazinga ayimbye n'abantu bona bamole okumpi ne batya naga anayimba nenga yajja bagamanze ndi wakabi kyoba tutugamba time anko upcoming taina kusajina mujalo mulengene ngayimba nga upcoming tewali tumulabye sita nga wakabi tutumanji yava kyovala kirumnya abantu abamwe emitwe ngabalenga skin ashininga because they don't know where he came from and where he's going bali bagala kumanya javudde mu Uganda industry kasaba manyo jotya simitima bibye moze kasaba manyo jotya bebe kula kigaze mu interview nti abayimbi basasula esente music abanabe kola ki ogazanya ku radio ne ku TV anaga statement nayo yamuletedde obuzibu bigate wabiulidde nati kikulaga ye kyogedde olatusukude okyogera kikulaga muno ye system jebakuliye alien skita abarumye emitwe paka ne kati tiyaita mu system yabwe tibadde ka upcoming negaide ko DJ nazo ku TV negayirira ku radio negayirira ku YouTube negayirira kambuze nga fara formula yobogaga eriyemu nandi yagikyusa munaga nti you can't kufuka stango nse ku TV wongamba Stickman wongamba nti formula yobogaga eriyemu mbanda banga atategeera kuba Stickman ngoyinzo yita mu YouTube nofuna zate YouTube bane bigana ate nempita ku TV nefuna ate nempita ku TikTok lwacho obo yagala mpite simafe twabona anga twakubanga ebikali fe twabakinganga wali yagala ali skin ya backing ngago wa backing nandi abasinga kibali bakola ki baga kyoba muno ye muyimbi mu myaka esalo gyamaze yasinze okulwanyisibwa ba promoter ba TV presenters radio presenters ba blogger security company ne audience at large and boba gamba nti naye ine empisa embi bana babena nababa kuba abantu bakola ki bali bakubyani mbulyago bali bakubyani ngakoze eki osekera kibuzo kikuru ekyo kati nga namukasa mukwano gwange wanene gwozo kuza munno namukasa kale bayogera bwati wane biga byayogera oche munno okola erinya kyangu nnyo noddo odisula mudakiika nno nnyo okola erinya kizibu nnyo bayira bwe kizibu nnyo noddo kyangu nnyo so kati ona namukasa kati nkayogera ngako najjoga naga bayogera mulimu atali basanyufu baga namukasa oyo mwana ali kumuyimbiwa kwati bufangoni twagambya fani bafuka ba disciples abagoberezi leka mbuze kati presenter agenda connecting atya n'omuyimbi nga tamugambye ku kunsobize zakola namukasa yanyega bunyizi alien yali ayogeddeko ku namukasa tamwogera ngako nina mukasa nga mwera nga mucha ku TV ya mweri je mwava nga mwaja sente yakyo vala ndoze kisani kyabatambulirako ne muve kujogera musajja ate tuli bubi twawona je wali nacho zebune sibujonkera chegamba moze ntikali amayero akisagala nnyo kujonkera ni skin oyo atwade tulina show gye tukola nga bamwogerako nti akuba abantu akola ki nebuuza nengamba nze nga tankubanga oshegedde nze nga tankubanga cause alien agenda okuyingiramu nga naawe omuyingiddemu kati agambe ekintu kimu lwaki gwoba otya moze ng'omanyi tewamukosa lwaki tujja wano ku Jacaranda
gono uli ngoli uncomfortable ngolengedde mozenga jize omanyi oli peace twena kuchamu no muwale omukozeko ngawe nengera musudani jangu ya man olovolo basemusemu bachugenda mukasa olengera alien skin nga musenze ku Skype ni you feel uncomfortable why because omanchi wakola into you're tarnishing and damaging someone's name and kati without favor of fear waliwo omuntu abera ku mulimu gwe nagamba nti for example musudani ekintu agondi kye yakoze wakiwulidde sendi echa Uncle Eddie nayingira akayimba kani aka president ka gundi ka principal ate kanyuma namukasa kye yakola naga anza akayimba tekanyumidde nga TV presenter oba nendowooza akayimba kano tekanyumye alete yakalala kakati bavumye sendi ne bamuvuma ne bayingira ne family ye kale ni mulodi ekintu ekyo ne muli bamugaseko lwaki presenter agenda kola dio mulimu gwe nga wanayogerako namukasa bagenda mukuba mulimu okogera mu njogera ennungi nga tukasako adlibs ennungi yetya kati togere kale nyimbe ya kayimba kange kabi Sikman Musudani kayimba kange kabi representer tekakunyumidde tandika kayimba ka Megatron kabi sija kabi ngambi ogijogamba oti nga presenter akayimba afunya akayimba kamana mulenzi executive Robert Chagwe Center mu mwana mulenzi King Sir wamune mwanzi Nubian producer bamuyise Pademani wali ali ku audio one simanya ali ku pen yani ne pen badde masavu buli kimu kiri masavu ngena mukawulirize buli mwaka weke endowooza yo lovola semu yanga wuya just think ba Sudan Society kati mbako zibuzibu cyo bobutakola lutano toteka ondowooza yo oleka putting adlibuzi obuzi watuyina adlib in things we don't know not adlib kati buzibu chawo gwatali muyimbi lwacho wendo woza kati jogende chawo ate wali ogambye bantu ku wandowooza zaabwe kayimba kati goba oyagala okwejja mu lutalo luno omuntu for example bakoze comment nja onagambye atya Megatron aga kayimba tekajja kunyuma Sikman agaba kayimba kasufu nnyo go kyajjemu gwe nga gwe do you think that okugunjula for example nti Eddie Sendi oba namukasa bokoze statement okugunjula muyina kuba bukubi tetukuba kwanga teno gwali bakubye teno just bakwati no ebigambo ebyogerwa gwe bigambo bakubye ochegede ebigambo ebyogerwa gwe bakubye nenga mukasa yeba amukuba ndi bamukuba namukasa bamukona mu tasora mukona nawe sali yeni teri yamukona andi gwe wali eri munda wali mu aipuzo sagera nabozi kati ngamba afuluma bwati asangane kada ne kamukona lu sinayogera dada kyekimwogeza kamwogeza kalumba namukasa soli layira yali afuluma gate bwati enkone ya kamubigura kibananga ali kati kyamunyiza nnyo oluyirwa obukulu nekya kyamunako se kyamunyiza kujja kufango ndamufulumya tukajukira majjo kwata bintu bya TV twamala kola kati bone mubala alajukira mbo mubera ku jukira nange naliyo nayenze tewali yanfaako wati ekyo kyeka muno ekyo gwe ojja kwa bina byokula ne moze tu ne moze ku Megatron moze mamu sparing ekiso kijja kintu kirabe gwe na kukasa yono nekamboze presenter agenda kwatagana atano umuyimbi ono abade mu industry ya presenting okumala ibanga ate wangaddeko n'abayimbi presenter agenda kuwa ateggulire nga temuli kutya ochanze muri abayimbi abanyigira ola alien skin nga lwaki bakunyigira nti alien skin nze yamuleta nze amulemezaamu buli kimulo seriously mulo abimbi tebakwagala nina abayimbi nganze banyigira mu Sudan bino bigamba kati muzagole sowani kitikimande kisoboka ngana interview bazinyima kati gundi alien skin abakoze iki nali kyegamba muno awo tutuse nza abayimba nyima interview nefuna yazimpa nze atakutawanya yagamba nga jangu sawa nze nali santi ndi threat mu industry bangama you go threat mu industry because you bought something which we don't know seriously yeah man I'm telling you the truth bro you brought a trouble in the industry because kyegamba tebamanya ajatya baga wanakubira ojukiranga aba radio bonabo nakubira nzo ne president wa radio yasanga kupapazi nangamba gwe musuna oganagwa neshimbi kyekyo wansi wansi ovewo kubo chaye bayina ko alien skin kusha King Sir ele campus ele ko Africana bangano okuyingira ne bagaba pass naliwo ne bagaba pass abamuli ne bangano okuyingira mu Sudan navayo ne kwa live nga nkabano kaba amaze ngama no tusa banange wachi bakutulugunya anti omanyi lwaki
Alien yagenda n'agenda ne gundu oyo gwe bafuyisa gwe bakozesa graffiti biri byali before ebyo before nga tebinatuuka Kings concert ye hotel Africana ojijukira eno gundi aba VIP we begatana eyo bangana okuyingira ne Alien yagenda kujja kuyimba ne mugato ojja kuyimba ekiri wano kirala mu kondugu wange ate olwo wali obakoze ekibanna nanti olwo bagamba ndi nze mbasibyeko muki abamawulire bagenda bangamba gwe ku papazi gwe mu Sudani gwe ninga mukama Katonda mu Sudani atende buzibu bwenti yo nzolo kola ebintu bwenti ebyakabi bwenti dala mu Sudani nze etamanyi zimama bange atonda walaji kali yenza afuso obuzibu problem industry gwe moze zene Alien tuli problem mulo mufuuse ekizibu wala bagambi abayimbi batu okubanga ndi mu Sudani bangamba nti gwe problem inzo muntu gwotasa wala gamba nti mu Sudani tukuwe views tukuwe BCD bulabula so bwentu Alien Skin mwemba naye paka ne kati moze kati Stickman nina ekibuuzo njagala okubuuza Alien Skin awagire fujjo taliyagala ngako tawagala violence bana abaana bajja ku gaali ye abali kutinga atya ngawe gani mukusooka omuyimbi nga bakajja bagala asinga egaali zonna mu Kampala ziba zagala kukola kikuggala kutambula naawe kutambula kwanga gobaka akalingo akalingo ntegeeza kintu gobaka amasanyalaze nti tuyingira mu kivu tuyingira abatwazi abanoonyi abatwazi bonna baki babeera omwo kati ngagwe omuyimbi onokakana wansi notondaga kati baani benneetaaga okola ku kido kyange ono screeninga olina okusortinga at first nga kutandika ebizibu ebyo bewulyanga agali Alien yatukubye yakoze bweti byabangawo newe ya screeninga najjama abantu nti beba n'abantu bange efujjo lyakolebwanga lulinga tanna sortingamu nga yakajja nakuzi nga kanyinga akyali mupya otegeera nga vibe weri nti yona ino limba lwenkuula jukira industry singa bavuka baguluma ne ba gentleman 70% n'abakyala muno n'abasumba n'abakyala balumu kutidde muno n'abasumba n'abasumba bana ababu yaman bakimanyi vibe weva so balone cheriwanga ali ku TikTok ko ayambala kanzu akorwa pastor ali mu kanzu cyambala mu gomesi y'abakyala n'amate watayu sasa ginanga mba tugumu na aruma tezikutte kati Alien watu we sorting najjamu abantu abakolanga ki efujjo ababanga abantu efujjo najjamu na pina kati gwe magobye nanaga tumutama nange era basigalawo bebosa kufango ni abera kufango ni komanda mudogo Skiribenge Midede osanga Poison Busagwa Ibula Kabadia Iburato Magumba okyegera abantu bamanyi yabayita n'abagamba mugende ife twatambulanga ogenda otambula okukola ngali namanya abantu bagenze nabo ntingenze nabo 10 bannange banoonya gwe atasobola kunonya nzo wakita kunonya tasobola leka naawe sina musente yani osuwa sente ate mumanyi Spaka TV Spaka TV beba ku kimiyo tatika murabe Spaka TV nyabo how are you bonoonya wune she's confused oyo tagenda kukola mwabali mawuli tagenda kukola confused tasobola kukola ayina nebizibu tasobola ova ko mukazi atambulira makapale ko munda kati wachi batambulanga bwe batyo choka no muita tena tunanga ngazi kati no ze badde muga wachi ayambadde bwatyo nati ocha numwe ayambale nyamba yambadde no muita and she wonders why omuyise oba aba yaswadde dda oyambadde munyamba yambaddemu ife kyogenzemu oyino kwa oyambadde leo manda can you dress up like that oyino kwambala mu nyambala eri decent kati nafu ne otengula butima na kuyita otengoka mangu zate kasanengera ku butiti oyagala nyo butiti ne butiti muyamba ki mwaje kasanengera ku butiti no mukazi ngayambala zo butima ne bu string zembozoba mazendo kuwanga kulaza mmene siri musegu manche njagala oyagala ki obutiti nombala nomukazi ambala obutiti buyamba ki semunsikiriza buno bine ebititi bino neda nwanga namukasa ambala obutiti ali yagamba namukasa ambala obutiti iwe yagamba bangamba ani yamwambula ka yeyogeza ebigambo bangamba namukasa kadi namukasa omwagala lwa butiti sikuliba kaino obutiti namukasa ino obutiti omwagala lwa butiti okay today mwali mutambula mwakuberanga ku gali Alien Skin screening na before genda ku show waka wanene nyinyi waka musoka kola meeting yamma naga bati tugenda mu Sudani kwoli kwendi Julius kwoli kwendi Skiribenge kwendi kwena manya tugeza 10 na maka 5 katugwe gattemu nandi we manyiranga babbi abantu nabe fujjo
ayina olunaku lwe yakambwalirako ku ggaali ye lwali lukyo lwava ku lumu nakifuma lumu ku show era batukuba bubinya amayinja ku olwo mutukuba amayinja ku olwo Alien yavuga emmotoka yasirika kolo yasirika tiyanywa kigambo n'ekimu yasirika ne tuzivuga paka ku sheero naziyimiriza twavuga nga twavuga kanga atumanyi nabuuza gwe nkola ekyokoze kunaye nkola ekyokoze kunaye nkola ekyokoze ani yabayise ninga mbutufu twagenze nabo lindako bana abantu be batayise ku ggaali bakola effujjo kati mulimu bakyali baffe ku ggaali ebiseera ebyo abali babayise bajje bagenda ffe kwa kwolo teyabasako kibanda oyina gamba tugana chifu mukole eki mujje bali balinya boda boda ne bajja ku show tebaga naffe mukuddayo ne balinnya motoka zaffe kati wababuliza mwazze mutya era muddayo mutya naffe nga bamaze okukolera ku bantu effujjo era ona screeninga era yabalekayo okolaga ne mafia boss yagamba temuzirinya yagamba muzifulume mugende nga mwaze muzifulume nabafulumi motoka ne the city okolaga ndi ali serious yagala fujjo era twatuuka ku fangoni era abayise bajje babuuza na kubidde simu yadde gundi naye omukulu yasigala alemerako ku abasinga bava ku fangoni bajjonkera fangoni beyagoba bajjonkera balina ensonga lwaki bajja ku mugaati waliwo omugaati awo ati bafulanga sente kwa yabasasulanga utava ngokola nga basasulanga abana bafuna sente meka buli muntu afuna sente according ku mulimu gwe abana bali ku mulimu awo they are paid kruga asokusamu sente omuntu agenda linyonyo ipaka Nairobi wapaka Dubai Kenya yabana gali Kenya kiri kitya masavu akola gali gumite solid ali mu mbuzi ganga embuzi ganga nkambwe yabana Kenya mama nyabo eri mbuzi ganga eri wamu ne wanaume family kanjuka manyo ku group ze Kenya wale TMK wantu wanaume family ne mbuzi ganga ezimu group ezali ezamanyi mu Nairobi era zine kati eyo mbuzi ganga yakabiri kati ya connectinze atya nabo gwa mu connectinze I know connections eri je yageza ino connections era byatuse tegeze mu hotel ali waka I know connections batu gamba ageze funa bujjaje of course kigana nadde waka kigana gena mwaga kane funa bujjaje bekumewe onyumira obulamu afuna treatment nga onyumira obulamu yagambye no yetaaga obukumi ayinza no sigale Kenya awo akyaliyo nnyo Uganda mulaga mu mujonkera nnyo kasigale Kenya je bamwagala bukiri kasigale Nairobi ensi je mwagala ati nayo bamwagala kwa balengede ganga ali ku street ali muzitabala adena deri agadanga ya kibi same uyanga wiya ya man ali rovolova oyo musajja ayagadwa bali musondera amadika abana bagisondo omusajja talya sente tedi kwe sente zina mubaka sente omusajja nedda talya sente oyo tagenda kwa sente ali yagana jugula oba mulaba atula mukula ivu agati najjula mu kantu mamero tasala kwa sente mamero nawe mamero musajja ali educated ali civilized ne amadika yalumya abantu ndabe ebigambo otegera kigamba ti ali nali blessed ali omulwani so nsamanyi gama kama katonda if you fight alien skin you fighting god ndate mumutadeke ekintu ki nanti indako omanje yava katonda yamulete yibali nnyo kati omanyincho onsamanyi gama kama katonda ngana muchi yamusigamo lwaki goza buli muntu aransa president chagwa center mu abako ne wawanamira ye alien skin be bantu babiri batulina mu gwanga alien skin buli muyindi amujonkera abako ne wagenda buli muntu ayingira alien skin no muyingira mti muyingide bulambalamba babuze amanji bagajawe wamu ne Kyagulanyi babuze TV na radio zamuyingira abakozi bavayo ku baba TV bakola byabwe abasinga bakaizi bagenda bulaya baduka mu nsi alien skin wotamujjako mu kisomo jako Kisirani Bobi Wine wotamujjako mu kisomo jako Kisirani nga yeru majonkera nnyo gundi principal inze mu Sudani Bobi Wine president wange alien skin ya muyimbi wange kati anchawe yendowoza yange takwina ko buzibu alien twina ko Kerementi wagira president chagwa center era kabaka kola fujjo Kerementi ayine fujjo Kerementi ne musho president yarimo ya King Sir Kerementi afuna mukisa ogumitinga president na mubuza nako alien skin yagala Kyagulanyi tamwina ko buzibu abawagizi be balina obuzibu
olwendowooza otegeera anti olumu avayo nayogera ebigambo ebikube abaddamu bawagizi bano lwako mugenda mufunamu aspect endala abawagizi be bakyankalanya kati nga wolengere saa zino mu statement ezakoleddwa honorable Mwanga Kivumbi ne Nambooze buli muntu azifunye muki mu ngeri ye era n'abanuupu ase bazifunye muki so buli muntu engeri receiving information ne jakyusaamu ey'enjawulo ne biki yafulumya otegeera so buli muntu ali entitled kundowooza hivi era sola kuki kujonkera muntu esi integreza feze ziri difa muntegeera engeri jo receivizemu ekintu otegeera ndugu wange tukyalina Stickman mu Sudan oyanga weya bagenda ku YouTube yange basubscribe Stickman mu Sudan yuji mugende ku YouTube channel ya Stickman mu Sudan musubscribinga musajja waffe muwagire abadde okumala ebbanga yali akola eri ebigambo ne bitatambula bulungi bya sente ebigambo bya sente anti tugambe embeera ne setambula bulungi kakati wakola channel yo mugende musubscribinge mu likinge kweza kuze motoka wagambi abigambi ubanga bekweza kuze anagambi ndude mu nkubo kweza kuze motoka era abadamu mulaba kati eri wangasijira ejja kino ka week eno namba yaka yabigambi week eno kweza alite motoka ale dalete bazijewa olaba naye yava ku TV tuli eno tukola bamwiza ku baba tasobola kola eri radio ali nange nakolayo ne ku mbiri n'enzuka nze ndi wabikao ndi ku metro abamaze okumpa ekitundu anti wali wala by the wala nalekayo kwezi mukozi radio bagiteeka nize bali bampa akakadde kalamba radio eri wala ejja kukola ate yamira abakozi bafune beeyo efune beeyo mpozi bafune branch ne kwezi omulaba bafune branch ya Uganda wano mu Kampala wano nze nakola ennaku bbiri naye obuzibu bwe nafunayo nga nkoowa nze saagala kutambula ngendo mpanvu naye ngamba olugambo lwakuno amba wa nakulabanga nali nkutte balina nakulabanga ne balina baloweza balungi balina baloweza balungi balungi nekwezi akola bulungi kuba babeerayo ne bajjo nanti kwezi wa mujankaaga kale omuntu alina experience ya myaka 30 asobola okukola n'abantu naye kyenjagala ku kwezi akyukakyuka n'enkyukakyuka kwezi yava ku TV awo ne muleeta mu YouTube ne muga tukole kwezi ne tukola aba smart nnyo alabisa nnyo abantu bakyaza manyo mutuulamu wano netwetwala netwetwala andi kati omuntu atasoma mawulire abatajja sobola bantu ngaabo amawulire kiralamu nnyo amawulire kiralamu nnyo era sikimanze bwe batudde wano n'omuntu mbuuza ebibuuzo nga njono point simala gagira so Stickman finally nga tugenda omaliriza mukulu ebyamutuukako olutalo lwavaawa walunyumyako naye abantu bange abali ku Megaton baagala kumanya ne gye bigenda okuggwera nalunyumyako ku channel yange akati luwo yabaawo nentekamu ku promoter nembaga matubuusa amaaso kuba baluconnectinga ku Nopu ku gaayo oyo bamuyita simanyani ngundi oli wa Nopu nedda naye nga nze nsubira olukwe luno ngaga ndi muyimbi asinga kwa nembiranye mu industry ba promoter security companies ABCD kubanga ku mukolo gwenyini gwaliko prime minister nabanja era omukolo gwako security y'amaanyi oyabeeranga president mulamba so twa kugamba nno nti ekisaawe kati ngano kujja kalanda wagale nungamba nno abantu basobola kasuka amayinja mukifunga ekyo ng'olina akafa mayi kategeeza akamundu nesulisawo omuntu kigera awunzi nkutidde okasuka olumba kubanga we baali kuba senga naawe obadde nammundu ekyaliwo eyiganga baali bagala kulemesa alien skin kuyimba ate oli mafia boys business ekola ki kuyimba mwajja akamwanyi webale nnyo bali bagala mulemesa kuyimba bafune obuwanguzi batomasizza okuyimba tegeera so mu mbeera yaliwo eyo bagala mulemesa kuyimba abaana basaawo embeera ali nakola ki nayimba kati amala okuyimba ensasage bwetandikira zibagambira muno promote oba omanyi promote oba olina enteekateeka tomuyimba yimba saawa bweziti stage eri bweti sawulo eri bweti buli kimukirikirira buli kimukirikirira nti wavaawo ono yaddako yogwe promoter w'ekivvulu event planner so kyo navayo nga nti event planner yasobola vayo nakola ki n'atunyonyola what happened how in which nayekolako naye nangamba naye yavaawo mangu nga yina ogenda ku airport okubaako ne gwapikinga muganda we so kati awo nekiba nga yandika mu suspense olumanya nti omuyimbi yali baali bajja mutera gambi eri yali nteekateeka bamuku amayinja awo ne bagala ne gate
ngaba no mulimu sofuluma ova ku mayinja okubanga emotoka parkings nga gava maaso ova ku mayinja okuba mayinja nga emotoka egenda bugenzi nga bakuba mayinja gagwa ku bimotoka ne amayinja baga kubanga galumba motoka ne bafuna omukisa bafuluma gate ne basanga amayinja amalala emisanvu gyali egi okwantu olukola luteketeke ekigendo kyali kyakutali yaman bagembe kabenje ne ganga bakoze fujjo kabenje ngani ali mu nteekateeke nani kigambe ye munafu tumanyi mukama koneka kwa kiyamanyi era mukama yawonya alien skin mukama kwa ejere bamukubao yaluzinga ne muka negenda era neva kukubo natu kanaga wanange kiganye ngaduse batuse maso eyo ofuna okwetaza kuboa holo naba yemo najira kana afuna muruka enda yemutuse Kampala katasobola kuvuga ninga lwali lukola kumalawo alien skin olwensonga afuse problem mu industry aine ebisobo by'abantu byanegudde anegudde abantu bangi bageto yuti abanegudde amaaso nti ono waliwo sente zaffe musobola okuyimba nefuka bakabi you can be independent kalinze independent minded nalinga sobola kwa interviews neno ngabanga limited ngabanga ntisa producer wangu ulida sikumani ngana kutyanga nnyo producer wangu ateka mufia tayagenda ngaba content nenga mufangoni buli mutala kubuza nga kiri kitya ngamba tugaba content kati kiringa kati oluzoraba nenda mukasa ng'omuntu ayagala namukasa nga mugana jangu nanti byebyo ntinze omutima gwe nina gwa kigeto yuti nti guli open nnyo otegeera kati ngasobola kuwa info bwenti ngawe ndimo kunyuza kwa screen wanga siri kati we nogada olinga ya kibe nkutidde netadde wiyanga wiya semu ndi olovolova nkunyumiza embozi ku muyimbi wange goyagala nnyo yampa omukisa nange kwa yampa omukisa nga basinga baneganye era singa bali mukunzi jonka ne saza yakakati nedda bakuleke era bandeke bannange bakuleke sikima toyina ntalo sikulabanga ko ng'ogaludde ekikonde ng'ogaludde luyukuba mu pozi galubindi zange zayatise obadde oteesa oti aba Megatron nyalo galubindi some enamba yange eri Airtel bagibanja nedda bateekako nnyingi eri 07 Airtel bawe zonna MTN eri 0773 84 75 48 Davis Mwanga gereta bateekeko obule galubindi Airtel eri 0703 90 4354 eta Mwanga Davis muloza yatise mulonga bile sala mwebaza so kugula galubindi za milioni emu izunga za bei bantu bana banongoza ine eri serimu balirongoza ino balirongoza ndako bambi twategenkana nkadaga na maso dekana wamma anenganda banga genkana tebakuleka muli andiga lino ddene lino tono bino balirongose mengo spito chichi nambala galubindi za muto wange dda nga nkyali muto kati nelifuna affection neli ngaliko gaya balirongosa galubindi za kuletera obuzibu ezasooka naye yali mulwadde w'amaaso kati we wayambalamu ninga lino lyali linuma kati nelifuna dda obuzibu neliconnectinga na butonde nelirwalira ddala njavuga fayiro paka last so kati yavugira ddala fayiro paka zade zaweddeko ate nezimenyeka nenamba kati kanzivireko ddala kampamba nengo omulasta geto yuti njafuna galubindi so abali ku Megatron omuntu yenna aliyo ng'asobola okufunira omukulu Sikumani mu Sudani weyanga wiya mfune galubindi sente ezo msine ngameka chemanya kati sazo kati nitage mtu ngama 15 bagonde bafango ndai adziba ikintu ekyo bakikola ko mwe bali wa nabose nabagamba nbafango ni bati sinabagamba so sichi sana kumukutu atatero kula bakula live ne kwitako no ntumi nolwere nange somanyi Sikumani nkwagala nnyo mayiro akinkwagala oli ize obula muntu obukalubya sobola tobukalubya okola bikuyisaawo webale nnyo era nkola bimpisaawo so nga tumaliza baka kibowa abantu abajonkera bannaabwe abali kwali nskin abawo yagala omulwanyisa bamukuba ndaba abeera mu ntalo nyingi nnyo ojane ne promoter bamutuzako ne meeting bakule batya bamusuule mutaddamu kuyimba tojukira yali wali eri mu kagundi kwaliko minister ngali alimbiti bibiri nakola nga minister nakola nga promoter tojukira interview eyo bali mu mukasi kagundi anti nabo bagamba nti bamuwa sente zaabwe awamutayimba nakibajiba mulope bajiba mulope misango gibere mu kooti okusinga omulwanyisa bwe batyo ate serangayo n'omunno era mulope yo musango n'ogumu era waliwo ne promoter yankola namusudani kuno agenda gwa tagenda kuddamu kuyimba ate gwe Uganda nga tulina emitima getegeera so abatala mwena kyembagamba nti bulamu bw'ensi eno leka obulamu
bugondere tofuula bulamu bwa munno kubeera buzibu Kizibu. nga goba otayagala kufuulira bulamu bwo buzibu kyotamanyi kibuuze kyomanyiiko nayo kyekkanye bulungi ate oyongera okitegeera loko okifulumyeko Allen Skin ono nange simanyi gye yava nina namulengera bulengezi mu muzungu agamba if you can't beat them join them. If you can't if you can't understand them ask them. So mbadde mbasaba kyotamanyi kibuuze okusinga okugala kyotamanyi ate okussa mu mbeera talikkiriya tweyagale tubeere n'omutima gumu era nga mbagamba bwe tunayagala ne Kampala sitegenda kubeera kkiriya Lord Mayor omupya ajja bamuyita Ibrahim Kasozi Elias Lukwago talina kyakolera bavubuka poza okusaako embeera n'embeera okuba nti omuvubuka tafuna mirimu nakuba nti no nsasage buli ssaawa tagaba talina kyakola kati ebyobufuzi bino kulya ate nga sente azifuna ayina na ofiisi ye bamwa miliyoni 10 zagabira ku bantu kati wakita zigaba afuna biliyoni 3 ogenda kuba bugenze ebweru so kati mumbeera eyo Ibrahim Kasozi tumuwa akalulu kuba Lord Mayor mbagala nnyo bannange mugenda ku YouTube yange musubscribe Stickman Sudani UG Stickman mu Sudani UG nga munoonyako musajja wange obulamu abutambuze tubasokola nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media Mozele Megaton gemanya basokola nti mutambula naffe each and every time ne mugamba nga tuneekumiranga ku mukutu gwa Megaton Media each and every day tubaone stories zikwata ku bantu stories ennungi eziri entertaining anembanga muyagala ddala bulungi leo tulese Stickman mu Sudani bwetyo tubadde nako olwaleero musaba bulungi mweraba yeah